أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. kyensaba kambuuzeeyo ebigambo bya Allah tubisangawo Mustafa ebigambo tubisangawo ebigambo bya Allah. Alright, muganda waffe agamba nti ebigambo bya Allah tubisanga mu Qur'ani. Kambuuze Mustafa embeera ye eri etya ku bigambo ebyo? Bw'oba ogambiddwa nti Allah agamba, do you pay attention? Oleka ekibadde kiwugula amagezi go nozza olabe kiki ekigambibwa. For example, singa bagamba nti omukulembeze w'eggwanga agenda kwogera eri eggwanga, abantu babeera batya? Babeera batya? Babeera very very attentive. Kati gwe oli otya towards bigambo bya Allah? Bwe bagamba nti qaala Allahu ta'ala, Allah agamba, embeera yeri eti? How do you feel? Bwe bagamba nti qaala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, embeera yefaanagana etya? Olina kyokyukako oba bintu biri nnomo? We are always hearing such a statement. Siba kiri? Tya buli nnaku ekyo qaala Allah, qaala Rasulullah. Oba mufuna kyeŋŋamba? Bw'obanga ddala opaying attention ku mukulembeze w'eggwanga, oba senga bagamba nti kabaka agenda kwogera, magulu nnyonda alinako kyategeeza Obuganda, ajja kwogerera ku CBS ku ssaawa bwe ziti, radio oyinza obutagitega? Oyinza obutagitega? Kyenjagadde nti sooka weebuuzeemu nti ndi ntya era nfaanana ntya buli bwe ŋŋambibwa nti Allah agamba, omubaka agamba, ofaayo n'owuliriza. Bw'omala okuwuliriza kiki binneetaagisa, kinti abikwetaagisa kintu gundi okituukiriza, olw'ensonga nti manyaani ayogera. Bano bonna abalala temuli aboogera kuba mitonde byani, naye akugamba yennyini kutonda bitonde ebyo abiinako obuyinza. Allah agamba buli nnaku kyogamba mu ssala alhamdulillahi rabbil alamin, olaba ogamba alhamdulillahi rabbil alamin, amatendo gonna g'oyo Allah yatendebwa n'ekirungi, omulezi mukama w'ebitonde byonna, ye mukama waabyo, ye mukama waabyo. Mufuna bulungi abooluganda? Genderera ow'oluganda kyusaamu mu mbeera zo. Bwe bagambanga nti Allah agamba, twalanga kya bbeeyi ekisinga byonna, kubanga bw'onooba tofuddeyo ow'oluganda akumanye Allah kiki oli mu nsi n'engeri gye weeyisaamu, naye teyakkirizaayo kitonde kyonna, teyawaayo kacyansi kitonde kyonna kuddamu kumwepampalikako ng'ovudde mu bulamu buno obwensi. That's why ne bannabbi bonna ku akhira ensonga ejja kubeera eki, Allahumma sallim, Allahumma sallim, yeddwa y'abannabbi okuva ku mukama waabwe. Kozi mukama waabwe yani? Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ye mukama w'abantu bonna okuva ku Adamu. Nabbi atubuulira ekyo, atulaga enkizo gy'alina n'ekifo ky'alina mu maaso ga Allah, n'agamba naye seewaana bwewanyi. Olw'ensonga nti lwaki agamba bw'ati? Olw'ensonga nti abantu eboogera olusuku birungi Allah byabawadde, aba yagala kulaga nti wabbeeyi, si bwe kiri? Wabula mukubuulira position Allah gyampadde n'ekyengera kyennina, ti nze nkulembera abantu bonna okuva ku Adamu
paka alisembayo bonna ku akhira bagenda kubeera wansi wa bendera yange. Oyo nno ye mubaka wa Allah gwe bagamba ni qala rasulullah notafaayo sibe kiri notamutegeera nga nsonga naye ye mubaka wa Allah agenda okubeera nga naye ku akhira agamba nti allahumma sallim ay Allah tuwonye allahumma sallim Allah tuwonye nga yedduwa yokka tuzunge tudde eri enkomerero bannabbi bonna nga batwejjako bwejja enkomerero tujja kutuukira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agambe nti ye eyensonga yange kyekiyitibwa ashafaatul kubra okuwuliriza okunene nnyo okukulu okusookera ddala okukulira byonna kwa mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byebimu ku bimuwa enkizo ku bannabbi bonna abalala. Ontegera kyeŋŋamba wati amafutazi kulaga nti sooka owulirizenga nnyo bagamba nti Allah agamba omubaka we agamba omanye ani ayogera era osseeyo amagezi oleme kusubira nti bigambo bya bulijjo ngaabamu bwe babitwala kwe kuwa ekifaananyi ky'abantu banno bwebaba balina kye bagenda okugamba olw'obuvunanyizibwa bwe balina mu nsi okola otya ofaayo naye kati kutya ku mukama waabwe gendera ow'oluganda mufuna kyeŋŋamba omubaka ateekeddwa okuba nga adhimu fi sadrik nga wakitiibwa kyawaggulu nnyo mu kifuba kyo wano rasulullah nga adhim marra gamba nga munene nnyo muzito nnyo tewali amusinga ofuna bulungi mubaddu Allah byatuma kuno ku nsi lwaki anti yamulondamu nti mubaka we sibe kiri n'agamba nti muhammadu rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u alkufar muhammad rasulullah nga Allah yamentioninga such a statement muhammad yo gwe mulaba mubaka wa Allah means nti mubaka wange ne munange ne bagamba nti Allah agamba omubaka wa agamba notafaayo simanyi gyonodda yensonga lwaki bw'otuusibwa mu kabuliyo bamalayika abajja gy'oli bamanyi ki ky'oli woluganda njala nnyo okujjukiza nti ku akhira obanga ovudde mu buno bulamu bw'ensi teriyo kutetenkanya tunatetenkanyiza entulaba ngeri gye tuwonamu atunayiiya wallahi yamu nteri okuyiiya kwonna nga you are still alive wano okutetenkanya kwonna nga okyali wano naye kasitoivwa mu nsi bweppa n'okusaba obusabi kwe bagenda okusaba Allah agenda kugaana abagambe nti ikhsa'u fiha wala tukallimun please keep quiet and mugende eri wala nnyo mweyungiriyo temugezaako kwogera kigambo kyonna nakyo kigaanibwe kati bwobanga gwe ebijanjalo kyabiriisa empiso onoobiraba kyengendako kiki omusomo gwaffe gubadde mukaddima tingenda ku aya egamba eri mu suratul ahzab egamba nti inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Kyannako okuba nti ebigambo bya Allah mu kaseera emabegakaawo wadde nakati kikyalonyerere kyali kyamaanyi nnyo byali bifuuliddwa nga kide ekisirisa abantu. inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. nga giddamu ogwokuna ogwokusatu ngaekidala kikola ki nga kisirika kitebenkera ebigambo bya Allah nebifuuka ekide gamba ekisirisa nti abanga please abange bwe tutyo. Omubaka eyassibwako Qur'ani n'abo abaaliwo mu bulamu bwe si bwe bato bwe beeyisa toward that book never si bwe bato bwe beeyisa. Ekitabo kya bbeeyi ekyo bannanga atakimanyi alabye nnyo. Ekitabo kya bbeeyi ekyo ebitonde magini ne bikimanyi okusinga ffe abantu ekyo ekitabo ekyo. Ekimu ku biraga obwebbeeyi byakyo Allah yagamba nti law anzalna hadha alquran ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati llah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Aya bwetu bwegwayo baraka eridda wakozi eridda naam
hashri. Barakallahu fikum. Naam, mukujjanjaba ayeeyo obanga omanyi ku byokujjanjaba nomanyako nti ekitonde kiri kuba ebitonde mumagini byanjawulo Allah nigye bitondamu negyebiwangalira n'amaanyi gaabyo gyebiri. Waliwo ebisimba ku nyanja ng'amaanyi gawo gonna gali ku nyanja. Waliwo ebisimba mu nsozi nga kyo kiwangalira mu nsozi era wekikolera emirimu gyakyo wekikyankalanyiza byonna. Yensonga lwaki olaba abalogo abalungi ennyo baggwera nnyo wa mu nsozi. Genda emukono wano olabe, genda wa genda wa, bala bagenda ku nyanja, buli nogo yenna agenda ku nyanja wakyedde wonna giriggwera. Mufuna bulungi bwoba oli mujjanja omanyi ku byokujjanja nayo tepu giige. Aya ezo singa tuzuula nti ekitonde kiri mu bitundu bya nsozi, ezo aya gyetusomeyo n'ogiddiŋŋana wallahi ne bwekiba kizitowa kitya, aya ezo emette entula olusozi lwonna mwe kibadde ne lugwawo. Eyo aya gyolaba bwebeba kitonde kiri ku nyanja diŋŋana aya egamba qul law kana albaharu midadan likalimati rabbi lanafida albaharu qabla an tanfada kalimatu rabbi walaw ji'na bimithlihi madada. Eriddawa eri mu Kahfi. Barakallahu fikum. Giddiŋŋane ennyanja yonna ekyankalana ku saidi y'ebitonde ebyo naye bantu bikyaliga kigenda mu maaso. qul law kana albaharu midadan likalimati rabbi lanafida albaharu qabla an tanfada kalimatu rabbi walaw ji'na bimithlihi madada. Munfuna bulungi mujjanja ekyo kiyige. Oyinza okuba nti obimanyi naye biyige akhil karim. Barakallahu fik. Sobola okuba nti ojjanjaba kyojjanjaba okitegeera. Bangi tebabitegeera ebintu ng'ebyo naye kyenkugambye nti ebitonde majini bimanyi Qur'an okusinga ffe abantu, kubanga naye kiba kyamaanyi kitya ne bwe kiba kizito kitya kireetebwa ne kijja olw'amaanyi g'ekitabo ekyo ne kituuka wooli lwampaka nga tekyesiimidde. N'emirimu gyonna ekibadde kikola naye kivaako ekituukakaawo. N'olwekyo nno eyo Qur'an. Mufuna bulungi. Yensonga lwaki Allah agamba nti law anzalna hadha alqur'ana ala jabal, akulaga valyu yaayo n'obuzito bwakyo. Singa Qur'an nagissa ku nsozi ezo zonna zandiweddewo ne zimerenguka ne zimetentuka lwanga lwakutya Allah, ne zeeyasaamu lwakutya Allah. Kati gwe oli kuki mutabani wa Adamu Allah n'agamba Allah agamba n'otafa nayo. Ate muntu munne baga nti alina kyagenda okugamba n'obeera attentive nnyo essaawa ogyo tunakola emme kusuwa bigambo ebyo ebitalina na makulu gaamu. Kyannaku gwakkiriza mu Qur'an. Nolwekyo Allah agamba inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah ne bamalayika be basabira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abange mwe abakkiriza ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, musabire omubaka oyo Muhammad mumutoolere ne salaamu. Bannange waliwo asinga okuvvuunula Qur'an okusinga oyo gwesseeko? Waliwo asinga okuvvuunula Qur'an okusinga gwesseeko? Taliyo. Era waliwo ayinza okunnyonnyola Qur'an okusinga oyo yatumwanga ekimuleese ekimutumiza kunnyonnyola kiki? Waliwo ayinza onnyola okusinga oyo? Basahaba baali bagezi era baali bategeera, tebagenda wa mulala. Bamugamba nti ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, naarif kaifa nusallimu alaika, tumanyi bulungi butya bwe tukutoolera salaamu. Kanyimireka ne salaamu nayo giyiga ow'oluganda. Salaamu tugiddamu mu mbeera za mirundi ebiri, kiyinza okuba nga kipya gy'oli oba kiyiga obadde okimanyi, kale yongera okikkaatiriza. Singa oli atodde salaamu n'agamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ne munne gwagitooledde n'amuddamu nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh, aba yanukudde essalaamu era yemu ku nziramu ya salaamu, era y'origina eyasooka. Mukitegedde? Hakadha fil Bukhari. Bwatyo Adamu bwe yatoola salaamu gatoola malayika bamuddamu bwe batyo. Allah n'amugamba nti ekiramuso kyo n'abantu bo n'ezzadde lyo kyekiramuso kyo. Nolwekyo singa oli atodde salaamu bwatyo n'agamba nti assalaamu alaikum, naye n'addamu nti assalaamu alaikum, togambanga nti omusajja omukulu n'essalaamu tagimanyi. Aba agimanyi bulungi nnyo era abaali ku sunna ya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, era basahaba baali bakimanyi bulungi nnyo. Kati ate fane ekyo kyayatiikira nnyo mu Asia, India awo wonna awo, Bangladesh na ensi zo ziri awo.
Pakistan bonna bakimanyi nnyo era bo basinga kukozesa mbeera eyo bw'omutolera salaamu naye akutolera salaamu nga kwanukula kwa salaamu yo togambanga nti musajja newunyiza omusajja omukulu salaamu tagimanyi aba mutuufu akhil karim barakallahu fik so nga ate newaffe wasaasaana nnyo embeera eyokuba nti assalaamu alaikum noddamu nti waalaikum ssalaamu warahmatullahi wabarakatuh nayo ntuufu era nakyo kituufu kyetukola tekirinaako buzibu wabula njegadde kwongerako nti senga owulidde kino teweekanga era nakyo kizza obujja kikolerweko kuba bangi tebakimanyi si bwe guli empeera za salaamu zo nnyingi si zetugendako bamugamba nti ya rasulallah tumanyi butya bwe tukutoolera salaamu naye aya esenga erimu ekira nitukusabira tutya n'abagamba nti qulu mugambe eyasoma ku lulimi oluwarabu ekigambo qulu kitegeeza kukola mulimu amanyi ku luwarabu teyagamba nti ifaalu singa olubawo lubadde twandulabika ensonga eyo teyagamba nti ifaalu nti mukole oba imalu mukole wala yagamba nti qulu ekitegeeza ki nti mugambe ekyokugamba nakyo nakibawa nti allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حديث الجاج سانغام بتوبيا حديث من بخاري ناولنا غانتوف تريكم فوفيونا تشتغل دشيغام بيجو أو كسابيرا تشي صلى الله عليه وسلم musango munene okukola ekyennyume kyekyo omubaka kyayigiriza n'ogamba ntitugenda kusabira mubaka n'omala kuteekateeka n'okufumba piraawo n'okuyita abeebule n'ebweya n'abalimu n'obayita ne baggwayo oba okoze bubi oba ofudde omubaka omufudde wa bigere tibyali asomesa tabitegeera gwe gwosinga okukola otya okutegeera aya Qur'an kyegamba so nga ate omubaka yategeeza sallallahu alaihi wasallama nti abasinga okutya Allah n'okumanya Allah n'okugama hadithi gamba nti a'lamukum billah wa atiqakum lahu ana hadithi wetu bwegamba tajidu fil Bukhari nti abasinga okumanya Allah n'abasinga okumutya nze kitegeeza ki tutambulenga bwe yatambula tuyite mu footsteps ze tujja kutuuka